We had several contractors. Isaac, turn. Isaac, turn, And please. there is no problem with it at all. What's wrong? Wait first. Abantu abawera 86 ate nno kuva mu covid nga tubala kuva mu covid wabeereddewo tetubala kasookedde nga kizinga kibeerawo bwe nkubuulira kizinga kasookedde kibeerawo osobola ndowooza okwennyamira. Covid yaluma Uganda ne tutandika okurobinga obugabirizi ne mu disitulikiti omwafa omuntu emu nga bamuwa emmotoka nnamba okusobola okubeera nga bakkakkanya covid. Naye wano abantu 86 mu biseera ebyo paka kati nga bakubuulidde waliwo ne gwessa olwaleero be baakafa. Ripooti njirina sebo sisobodde gireeta wano naye mbadde njogerako na sharinga dda ne uwa na sabumitinga dda uwa n'ekiziimula buziimuuzi era mpisa ku mawulire n'enkaaba emiranga egitagambika ku lw'abantu abafudde. Kitegeeza abavubi bawasa nnyo, bayinza okuba nga balina bannamwandu abamu 3 abamu 2. Kiba kitegeeza bannamwandu abasigadde bayitirivu n'enfuuzi ez'abaana nazo mpitirivu. Nasaba dda uwa ekole enteekateeka eyamba abantu b'ebitundu ebyo abafiiriddwa abantu baabwe, naye nakyo yakigaana. Naye ng'ate mpulira nga waliyo okusasula ebisolo byonoonye emmere z'abantu, ebisolo eby'omu nsiko byonoonye obuyumba. Naye wano wo kikyagaanyi. Nkusaba oyogere ne minisita gwe kikwatako ku nsonga eyo. Abantu bange nga sinnabasitula baleeta ku kitongole kya uwa kubanga saagala swaza uwa. Kati bwe tunaasituka ffenna kijja kuswaza ne gavumenti yaffe. Busente ekyobo obutasobola kubeera nga buweebwa abantu bano basobola okubeera compensated taata. Weewaawo bagezezzaako okuzimba facilities ng'amasomero n'ennyumba ezisulwamu abasomesa, naye ssebo tezimala. Nti omusomesa okuva e Kampala n'ajja aweerereza e Bussi n'asula mu kayumba akataliimu seminti. Luli tetubadde n'amasannyalaze kati weewaawo tugalina, naye akayumba akataliimu seminti kibadde kibakaluubiriza okuweereza omulimu. Abamu babadde batuuka naawo ku kiyanja n'akyuka n'addayo n'aga nti oba omulimu gunnema kagunneme naye nze sigenda kuweerereza mazzi. Byagabanyizibwamu ebizinga 4 eyo mbadde njagala nkutwaleyo. Omuntu ogenda mu toyireeti eriwo balinnya kaato ne bagenda ku kazinga akalala. Balinnya kaato ogenda ku kazinga akalala. Kati kwegamba ngaba bisiksi atasobodde kulinnya kaato akola atya? Eyo embeera nayo okulira nga ennyiga mu ggombolola eno akola atya? I want to thank government, Chairman, Honorable. It's not only water. Education services, this place we've tried. Even this financial year we have projects that are ongoing. Under health, there are projects that are going. And we have a mega project of government, nearly £1 billion, upgrade of Health Center 2 to Health Center 3 in Zinga. The works are good. The contractor has done his best. They are constructing right now even a staff house. They completed staff houses last year. This year they are making another staff house. Before the end of this month, that building, the unit will be done. My pledge is that we are going to send their staff. We are not going to wait for wage bill from Minister of Health. What we are going to do immediately, the maternity is done, we are going to rationalize the staff that I have and make sure that we send their staff. So our people of Zinga, we shall give them staff. So that our women don't have to sail water. Just do your job, carry your babies in your wombs, just deliver. This place still needs people to develop it. So we shall do our best. Yenanda basabye bintu bibiri. Ekisooka masanyalaze gago gazze
ate mbebaza mwebale kutujukiza gye tuvudde gaali tegaliiwo, amazzi gaago gazza ga tap gaali tegaliiwo, amakubo gamwe si mabi, katwongeremu ne kimugambye ekya feri oba oluguudo olubakwanyaganya ne Entebbe. Ebyo byonna tuyinza kubikola ne tuleeta amasomero amalungi, ne tuleeta amalwaliro. Naye kunze engeri gye ndabyemu katunuulira ekikolwa ky'ebitooke ekyo kiri wali just directly, ebyo bitooke biri awo. Fe abalimyeko ku matooke, that is not going to give you bananas. Ekyo tekisoboka. Ojja kufuna obutooke buli awo bw'otosobola kufunamu ssente. So tuteekwa kussa amaanyi mu by'obulimi. Abakulembeze tuteekwa okuyigiriza abantu baffe tukole nnyo tuve mu bwavu. Okulembera abantu abaavu oba kubeera ne famire nga njavu ebintu bizibu. Revenue ejja kusigala nga ntono nga tulize ziva mu government. So nga ffe mu decentralization tugamba tukunganye omusolo. Kati kyembadde Rwanda nakyo kivuddeyo bulungi. Omubaka Betty Naluyima kyeyaleeta mu parliament naffe cabinet tukikiriza nti esente ze mukunganye eno mu byalo musigale nazo zireme kujja eri mu Kampala. Naye bwe mukunganya 0 era musigala ne 0. Bwe mukunganya emitwalo 2 musigala n'emitwalo 2. Let us increase production sobole ku increasing revenue yaffe. Abantu tubayigirize nti ne bw'obeera wano wetutudde wano wetuli woka osobola kufuna essente ezibeesawo ku famire yo n'osomesa abaana bo n'okulaakulana n'ozimba ennyumba ennungi. Ekyo kye mbasabye nga bakulembeze. Osoose kugulira banno kacupa ka bbiya, kakati onoogula bbiya otuuseewa? Bwe zinaggwako onoogula ki? Lwaki tozissa mu nkoko ze wagamba nti mumpe $1,000,000 nnunde enkoko? Enkoko ne zikuwa amagi n'ogatunda n'ogula bbiya. Muleke tuyigirize abantu okuva mu bwavu baganda bange. Ebyobuvubi ne bwe babiganye, but still with this soil. Kubanga waliwo chairman mu report yo ngambye era bwe tulima amakubo omuddo okukomawo mangu kubanga ettaka lyaffe ligimu nnyo kirungi. This island okusinga okugamba nti mutuwa amakubo tugende Entebbe, muleke tulime nnyo, tuleete ebyobulimi, tuleete ebyobuguzi, abantu bave Entebbe bajja kugula ebintu byaffe wano. It is possible for this island. Comes when you switch on here, it is metered here, and there's a valve here. This is for a washout. It is all the time closed. Now the water goes now to the tank up. Omuntu owa bulijjo mu maka, ab'omu maka bo bakozesa amazzi matono. Osobola okusanga omuntu kuba uniti yaffe ya bidomola 50 tugitunda 2,208. Osanga nga ye akozesezza uniti emu. Bano aba public abatunda ag'ekikumi be basinga okutunda ssente nnyingi. Ekyamazima twafiiriddwa ku kyalo, envubu yatuseeko omuntu ne twekutulamu nno boolaba ebituli ebifaana bwe biti abantu abamu bali mu kufiirwa okwo. When you are sent to work, wherever you go, please work. Eza Katonda waffe zibeera waggulu ku mutwe. Sebo chairperson tuli basanyufu okuba nga tuli wano.